wano sijjako wakujjukiza mukwano gwange kubeera nga mpagirako ku bintu by'enzigi n'amadirisa. Mbeera nga ate otufunirako ezo ennamba z'essimu osobola okuba oba n'osindika akameseji ku WhatsApp munaye ate oba otufuna bulungi nnyo. Tubeera n'enzigi ez'ebika eby'enjawulo. Gwe washero tukolera Canva. Ogiraba bulungi awo. Ensonga ezo zonna tuba tuzikolako togaana tuwagira. Tukola bulungi buli kimu obutanda ng'obwo obeera obufuna bulungi nnyo ng'oyise ku nnamba zaffe ezo. Nakugamba mukwano gwange tutuuka ku sayiti yo ne tupima ne tukuwa ekintu ekyo ekifiitinga mu mulyango gwo oba mu ddirisa lyo oba ku geeti yo. Tetwagala bino bintu byakufunza miryango oba bintu byakutemaatema miryango. Nedda tupima omulyango gwo ne tukolera oluggi olwennyini olufiitingamu. Togaana tuwagirako ebintu byaffe biba birungi nnyo munnange nga w'obiraba. Tulina enzigi ezislidinga nga zidda waggulu ne wansi. Tulina enzigi ezislidingira mu sides. Okitegedde munaye mbeera bubeezi ng'otwekwata. Amadirisa agaslidinga gonna tubeera nago. Tusangibwa mu kibuga Lukaya. Okitegedde bulungi mukwano gwange. Gwe munaye ow'emmotoka tokkiriza mmotoka yo kubwa ssuulwe. Tuwa omulimu tube nga ate tukolera akayumba emmotoka yo ebe nga ate ebeera ku seefu sayidi. Ogenda ozukka ku makya munaye nga ate teriko musulo gwonna. Ekitegedde ekintu ekyo obeera ng'otufunira ku nnamba zaffe ezo ez'essimu. Oba oli luddawo oba oli luddawo mukwano gwe kasita otukwasa omulimu tuba tusobola okutuuka mu kitundu ekyo ne tukola omulimu ate ne gusobola okubeera nga ate gugwa. Ebbeeyi ebeera yakuteeseganya mukwano gwange. Gwe tutya tukontakitinga oyinza ogamba ate kifa mbeera wala mukwano gwange wonna tutuukayo ebintu by'okunoonya ssente si byakutuula mu kifo kimu. Mirimu gya kutambula riziki wejjidde wonna beera nga ate oginoonyaawo. Kitegedde tetweganya. Oba oyina mizigo emeka oba oyina nnyumba emu oba oyina ssomero tusobola okuba nga ate buli kimu tukikolerako bulungi. Big Rich Junior